agamba nti nabbi lumu abeera atambula nga bw'anaatambula n'asanga omusajja oyo najja n'amugamba nabbi obwavu nga bunzita nkoze ntya nabbi nyamba obwavu nga bunzita nabbi n'amubuuza olina ki omusajja oyo n'amugamba nti nina olugoye lw'ennyambala ne lwenjalirira awaka okutuulako ninayo ne bawulo yange bakuli yange ey'ekibaawo mwenywera amazzi nabbi Muhammad peace be upon him kyava amugamba genda obireete omusajja oyo n'addayo eka n'aleeta engoye ezebbiri lwayambala ne lwayalirira wansi n'aleeta ne bakuli yajja ali bwereere ndowooza bamubuuza ewaka olinayo ki n'agamba ninayo lwennyambala ne lwenjalirira wansi kitegeeza nti zayambala ziri bbiri. Nice observation. So najja nabbi bwe yabikwata nabbi n'abi auctioninga yabuuza ani ayinza okugula kino oli n'agamba nze nkigula ddiramu emu omulundi gumu ddiramu emu omulundi ebiri oli n'agamba nze nkigula ddiramu bbiri ddiramu ndooza ze zandibadde nga siringi mu ekyo ekifo mwe baali omusajja owa ddiramu ebbiri n'agula engoye ezebbiri n'ebbakuli eri ey'ekibaawo nabbi n'akwata ddiramu bbiri n'aziwa omusajja n'amugamba genda ogule ebintu bibiri eddiramu emu giguleemu emmere eddiramu ey'okubiri genda ogigulemu embazzi ogindeetere wano omusajja n'adduka n'agula embazzi n'agireetera nabbi kyawandiikibwa mu eyo hadith gye gambye book number 9 hadith 1637 nti nabbi kennyini eyo embazzi ye yagiteekamu n'omuyini n'amugamba njagala ogenda oteme enku ozitunde bagamba omusajja n'agenda n'alya ndowooza ku mmere n'agenda n'atema enku n'akola ddiramu ndowooza nga 13 yakomawo bagamba yakomawo nga tamanyi lwayinza nakwebaza nabbi Muhammad peace be upon him naye eyo yonna story bw'ogisoma it is just one story it can be written on one page naye lessons za business n'okwekozesa na biki eziri awo zikola degree number ekyokuyigira ddala kye nalaba ekisooka lwaki nabbi Muhammad peace be upon him teyagamba musajja oyo genda onoonya obupoota genda onoonya omulimu bakukozesa ku lwaki kuba nabbi naye akimanyi nti buli omu obwakabi ayita nabwo era buli omu ebyakabi bimwetoolodde kuba gwe obadde okimanyi nti engoye ze n'ebbakuli ye mwalimu ddiramu bbiri naye nga yaakaaba kyokka nga ddiramu ezo ebbiri si zaakulya zaakugulako paati emmere paati endala nabbi yamugamba gula asset nadifainingako asset neŋŋamba asset kyeki asset kyekintu nga kya mugaso which is kwega kya mugaso useful kyekintu nga kiri valuable kirina omuwendo naye abannayuganda awo tutera okukoma abasinga obungi olina okwongerako ekintu ekyokusatu nti asset erina okuleeta ssente so bw'otunuulira nabbi kye yamugamba genda ogule embazzi yamugamba genda ogule asset ku lwaki genda ogule embazzi is valuable agenda sasuza dirham yakutema nku it is useful kyokka bw'amala okutema enku zaakutunda kitegeeza nti twandibadde bwe tubeera ne ssente kasita tumala okuggyako okulya nga wano tussaawo kunoonya assets okitegeera kati bw'amala okugula embazzi njagala otunuulire kino bw'amala okugula embazzi baamugamba otunde enku kitegeeza nti bw'onoova mu kwekozesa n'osala ekkubo oyina okubaako ky'otunda bw'onoova nga bakukozesa n'ogaa kati kaŋŋende neekozese olina okubaako ky'otunda nabbi Muhammad peace be upon him ekintu kye yamugamba okutunda yamugamba tunda nku n'enku nso njagala ozikwata nzikoleko analysis
energy. Energy is neither created nor destroyed. Enkuba azaagala mu biseera bya nabbi ne kati bwe tuva wano fefe n'emmere gye tunaalya egenda kufumbibwa ku nku. Ne bw'onoogamba nti ofumbisizza amanda z'enkwenjokye gaasi Abannayuganda tetuyinza mu affordinga kumumalayo. Kyova olaba bwe tugenda mu nnyimbe tulina okuleeta enku. Gas is good but it's not sustainable. Amasannyalaze ge tulina Abannayuganda olaba tukaabayaka nga tuli ku ttaala kati geza oteekeko kuuka wali olyoka owulire. Kitegeeza ki nti energy abamuyingiddemu bakyakola ssente. Naye lesson gye njagala okuyigiriza ddala Abannayuganda okusinga ye lesson gye bayita the value chain. Lwaki nabbi teyamugamba genda osimba emiti, bw'omala okusimba emiti gikule, bwe gimala okukula ogiteme, bw'omala ogitema ogyanike, bwe gimala okukala ogibajjebajjemu enku olyoka ozitunde. Yamugamba genda oteme enku ozitunde. Kitegeeza waliwo already yasimba emiti ng'ono bwajja oli n'emiti yagitema ne gikala. Ono bwajja agenda kutemamu butemi nku. Abannayuganda bwe tuva mu employment ne tusala ekkubo ne tujja mu self employment abasinga obungi value chain yonna bagiyingira. Ayagala anoonya akakoko ke bayita one day old chick kajje nga kakola kiyo 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 akateeka awantu akalabeko nga kabuguma akalabeko nga kakula bakageme ng'ali awo addemu akatunuulira akaliisi bw'amala okukaliisa kamulyeko emmere naye akanoonyamu ki magi kakule 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 bwe kamala okukula addemu abonaabone n'amagi then anoonya akatale k'amagi. Value chain